circumstances. The circumstances of that case may not be similar to the one in the issue now. We believe that the judge who will be given in this case is one who will adhere to the procedure and the provisions of the law. The provisions of the law require that this case must be heard expeditiously because we have very limited time. We believe the judge will handle it expeditiously. Mwebale kwekumira komukutu Ugandan Lifestyle nze Morishid Segawa. Kati yabadde yegwanyiza ekifo kya Busiro East omukulu Mathias Warukagga yasabadde okubanga olunaku olw'ejjo ku Lwokuna addukira mu High Court alabe oba anaasobola okufunayo obwenkanya. Ono agamba nti akakiiko ka Independent Electoral Commission kamuwanduukuludde mu bumenyi bw'amateeka tebalina buyinza kumuwanduukulula naddala ku kuvuganya ku kifo ekyo. Agamba obwo buyinza ekyamazima baabwewadde bwewi. Kyova asazeewo okubeera nga akwatagana ne bannamateeka be okuli Nalukoola Luyimbazi Elias kw'ossa ne Araka and co-advocates. Abo bonna asazeewo okubeera nga baba akozesa okugenda maaso n'okubanga bamutaasa mu mbeera agyalimu. Agamba akalulu akyakalimu nnyo. Ebigambo bye bwe biti we byabadde nga batwala emisango mu High Court. Kedde kumakya ne bannamateeka bange amasuuti tugambadde n'empapula tuzitutte mu High Court tututeyo appeal nga tu challenginga decision ya Electoral Commission yabeera nga ewa ne bandinominatinga nga basinziira ku nsonga ze batalina na kuyingiramu kubanga ekituufu kiri nti Electoral Commission talina jurisdiction tunula ku buyigiriza teregulatinga academic papers ebeera National Council for Higher Education oba UNEB. So tugenze batunnyonnyole lwaki nze ndabanga kino ekintu ekyabadde tribal nga basala era yabadde political decision kubanga Bafande Rwashande bwe yaleese ebbaluwa ya National Council for Higher Education ngeri certified gye yakolanga ne national ne mature age entry tendaba kuyisibwa mu parliament ye ate bagambye nti nno ayitewo. Nze nendeeta eyange naleeta ebbaluwa B eya mature age entry aptitude test neya national ngemaze okubeera equated by National Council for Higher Education. Nze natwalayo zombi nga emu ndagaano ya kibanja ng'ekirala kyapa kati baate beesibye ku kyapa ku ndagaano nga waliwo ekyapa. Kati olunaku olwaleero Warukagga alaze nti tanaba kubeera nga ggwamu amaanyi. Agamba akyali muvumu nkyanywedde teri n'omu ajja kugenda maaso n'okubeera nga mwattu andivula. Kati waliwo ebibadde bigenda maaso n'okuba nga byogerebwa nti Oweekitiibwa Medard Lubega Sseggona yakiri emabega ono ayina omukolo omu gwageze maaso n'okubeera nga ayogera Kalimiro. N'agamba oyo y'omu ku baatuteyo emisango naye era bw'ogenda maaso n'okuba nga weetegereza byayogedde alaga nti Sseggona yandibanga yakiri emabega. Eri engeri gy'ali munnamateeka oyinza osimatuka guno ate n'akuwaabira omulala ogwakalebule. Mathias Warukagga ebigambo bye mugala wange abyogedde ng'alaga si munyiikaavu era ng'alaga musanyufu ng'era akyayina essuubi. Very unfortunate and it is regrettable that the Electoral Commission can make a decision on 25th day of November and deliver that very judgment on 9th day of December, well aware that this is a kind of a matter where time is of essence. It leaves many questions which are not yet answered. Electoral Commission, especially its leader, should check on the way some of these things are being done. When you do things in that kind of manner, that is a very shabby way, and it gives a lot, it leaves a lot in question. Mr. Byabakama, we should not do business in this manner. I thank you. Contesting as member of parliament to represent the people of Celeste constituency. My role here is to give my lawyers directives to appeal and instruct what they have done. I'm very sure
that in courts of law we are going to get justice. The ruling of the Electoral Commission was illegal, was biased, but I'm very sure my lawyers wouldn't have intervened in something we are very sure that is not winnable. So I'm very sure we are going to get justice from the High Court. Mayor, Sebo. ngoyogedde bingi Gamba nnyo. nti omubaka parliament. Ngoyogedde bingi nnyo okuva akakiiko kakusazaamu. Obuzibuliriddawo. Sinnabanze kubaako kyenjogera. Nakoze press conference ne mbagamba nti ŋŋenda mu High Court era sebo gye ŋŋenze. Sinnabaako kirala kyonna kye nnaayogedde nkutte legal process nfune obwenkanya nfune justice. Obwagambye abantu balidde ssente, Oweekitiibwa Medard yawaddeyo ssente, obukakafu obujjawa. Sinaba kwogera ku linnya Medard era saagaana kulyogera. Wayogedde Sseggona mbu yawaddeyo ssente mu kakiiko. Sinaba kundeetera mpereza katambi ako nga saakawulidde nsi. Wabyogedde olwokubiri obukakafu obuyina. Kye nawulidde kiri kimu nga yennyini yayogera nti akyalwana okulaba nga ajjamu n'abalala. Ekyo kye nawulire naye ekyokuwayo ssente sikiraako bukakafu. Bw'aba yaziwaddeyo nno yakoze bubi. Oyo akyogedde. Sinaba kukyogera kimperezeeko. Nabadde ntamidde nze nga sinywa mwenge. Era abantu beewuunyiza ne bagamba nti ono tebamutwala ate mu kkooti okwogera ebyakalebule. Era bwe mba nakyogedde njagala ntwale mu kkooti naye sijjukira kwogera kumwogera. Kakati ekituufu kye kiruwa? Akakiiko kagamba omusajja wa Sseggona maneja we Kalimiro John Lubowa ye yawaaba. Era bw'aba nga akakiiko baakawa ssente aka Electoral Commission Kalimiro John Lubowa bwe baaziyisaamu. Mukulu wa Lukaga, ebyokusoma byolaba byakusoma. Gw'okakasa olina obuyigiriza obusaanidde. Nasoma bulungi nnyo ne nkola mature age entry aptitude. Akalulu awo we katuuse ensonga we ziri. Olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bitundu byeyo e Kasese ogenda maaso n'okubeera nga nayo akuyega abaayo abasabe obuwagizi, abasabe okumulonda asobole okuba ng'agenda mu ntebe ennene ey'obukulembeze bw'eggwanga erya Uganda. Abalala abakyali mu kattu kuliko Ali Kasirye Nganda Mulyannyama amunnange oyo yeegwanyiza ekifo ekya Makindye East. Agamba bannange nange empapula nzirina ate abalala bagamba sebo tozirina katulinze tulabe ekinagenda maaso n'okubeera nga kivaayo. Okwesimbawo ku baka ba parliament olina okuba n'obuyigirize amunnange oba senior 6 oba obwenkanakana n'obwo obwa senior 6. Kati ensonga nga zize nga zitambula bangi nnyo bageze maaso n'okuba nga bawanduukululwamu. Abamu nga bagamba emikono tegiwera, ate abo ne babagamba emikono gye baleeta mijingirire. Kale ebitefaananako weebityo munnange bifumbekedde mu kalulu kaneeno akagenda okubeera nga kalondebwa naddala ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa Gatonnya. Ensonga bwezityo bwesogere maaso n'okubeera nga zitambula. Nze Morishid Segawa.